nga tukyali era mu nsiko y'ebyenjigiriza abakulira essomero ly'Abaminsane erya Immaculate Villa Maria Bategese Omukolo kwe basonedde ensimbi ez'okuddaabiriza ebizimbe mu ssomero lino kubanga bibadde bifuuse yegeyege. Abakulira amasomero ga gavumenti nno basinzidde ku mukolo guno okuwabulwa bulijjo obutalinda nga buyambi buva mu gavumenti bokka wabula bayige okusakira amasomero gaabwe. Abakulira amasomero ga gavumenti bawabuddwa obutalinda buyambi buva mu gavumenti bwokka okubakulaakulanya wabula beekemba okugasakira. Bino bibagambiddwa akulira ebyenjigiriza e Kalungo Sylvia Nakanwaji ku mukolo abasisita b'e Bwanda gwe bategese okusonda ensimbi ez'okuddaabiriza ebizimbe by'essomero lya gavumenti erya St. Immaculate Villa Maria nga lino lyatandikibwawo Abaminsane mu mwaka ogw'ensanvu. Because in a government structure temulimu bisulo mulimu classes and renovation. Era omwaka guno egenda kuzimbayo classes nga 2 ne renovation masomero nga 5. Alikulira Sister Teopista Namukasa annyonnyodde ensonga lwaki bategese omukolo guno. Tetulina kisolo ky'abaana balenzi era abasabo ne bannyabo kye kituleese olwaleero. Ekyokubiri, ebimu ku bizimbe byaffe bikaddiye nnyo byetaaga okuddaabiriza. Omugenyi omukulu abadde puliidi enzaalwa y'e Kalungu Ismail Ssemakula Sajja Kambwe nga abadduukiridde n'obukadde 30 basigulemu amabaati ageetaagisa ku kizimbe. Amabaati ago we mugangalira kawabe kiro kya leero, kawabe nkya, kawabe ddi, Father yita Madamu Rachel. Asabye n'abalala abalina obusobozi okuddiza ebitundu kye bazaalwa. Eno mumwe gye nava. Mwe baganda bange, nze muganda wammwe, nze mwana wammwe, mwe bazadde bange. Mu katogo akeetobese mu mbeera gye tukuliramu, mbeera y'ebyenfuna ebitusobozesa okututambuza amadaala nga bwe nzize nga bannyonnyola. Mukama Katonda yansuumuusa. Lwaki simusinza? Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mumyuka Kalungo Vincent Nsimba asabye abakulembeze obutakotogera nkulaakulana ejja mu bitundu byabwe. Naye mu byonna kasita kiba kya nkulaakulana mwana temuba byabufuzi. Ensimbi endala obukadde 13 ezisondeddwa. Ate mu Kampala abeetendekero erya YMCA bategese okusaba okw'okujjukira omutandisi waalyo Dr. Robert Joseph Jumba ewandegeya. Okusaba kukulembeddwa Reverend Samuel Kalibala okuva e Bombongo n'asabye abakkiriza okweyisa obulungi n'okuleka ng'omukololo kwe banaabajjuukirira. Abamu ku baffamire ya Jumba basiimye ababakwasizzaako okutambuza amatendekero gano. And we handed over the land to the church, and we have the title, and the church is there. The objective of our grandfather Abel Katumba is saying the gospel should be preached. Dr. Jumba yafa mu 2019. Ssenabuli Abagalaina ne Ronald Kasasa be bakusakidde ekkulire lino. Ngenda kuddamu mpumulemu ngenda kukomawo n'ekitundu ekyokusatu ekinaasembayo ekinaafundikira amawulire agabuutikidde tovaawo.